Omulodi w'ekibuga Kampala Salungirias Lukwago azzeemu okuteekamu okusaba kwe okw'okweyimirirwa omulundi ogwokusatu mu kkooti enkulu ewozesa emisango gya Naggomola. Ono abadde ayambibwako bannamateeka be abakulembeddwa mu Medali Lubega Sseggona. Lukwago ku mulundi guno okusaba kwe okw'okweyimirirwa akwesigamizza ku kawaayiro akali mu ssemateeka akagamba nti omusibe alina eddembe okuteekamu okusaba kwe okw'okweyimirirwa kasita akoonolwa ennaku 6 nga kkooti tennatandika kumuwozesa okulaba ng'ayimbulwa oba nga yeeyimirirwa mu ngeri ey'obuwaze. Lukwago kinajjukirwa nga yasookera mu kkooti ey'e Makindye ey'omulamuzi Sarah Basemera okusaba okw'okweyimirirwa okutayitamu n'addamu okuteekayo okusaba okulala mu kkooti enkulu ey'omulamuzi David Matovu nayo eyakugoba. Kati ku mulundi guno mu kusaba kwe Lukwago awadde ensonga ez'enjawulo lwaki yeetaaga okweyimirirwa okuva mu kkomera omuli ekyokuba omulwadde ng'era ategeezezza nga tagenda kudduka mu ggwanga wadde okutiisatiisa abajulizi ab'oludda oluwaabi. Ono era ategeezezza nti abayima abeewaddeyo okumweyimirira bamatiza kkooti ng'agamba nti ne ku mulundi ogwasembayo bano teyabalinaako buzibu bwonna. Munnamateeka Medali Lubega Sseggona alina by'atubuulidde ku kusaba kwa Lukwago kuno kwe bataddeyo. Nga bwe mumanyi yeetaaga obujjanjabi, yeetaaga okulabirira obulungi ng'omuntu omulwadde yenna. N'olwekyo tukomyewo okusaba kkooti ey'ekisa ku mulundi guno emusaasire emute kubanga talina musango, alina amaka ag'enkalakkalira agamanyiddwa, talina nteekateeka ya kutaataaganya abajulizi kubanga n'obamanya tabamanyi. Ono mu ngeri y'emu alambuludde ku mbeera ya Lukwago gy'alimu gy'agamba nti si nnungi. Obulamu bwe si bulungi, tebweyagaza era bweraliikiriza. Etteeka litugamba nti bwe tuba abokugendera ku gurawundi eyo tufune ebbaluwa okuva mu bamakomera nga bakkiriza nti tebasobola kulabirira muntu afaanana ng'oyo. Tebannaba kugituwa, tetunnagifuna, oba oli awo banaakirowoozaako ne bagituwa kubanga eyo twagisaba. Ebyo nga biri bityo okuwulira omusango gwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne munne Haji Obed Lutale awamu ne munnamagye Captain Dennis Owola Oyam ogw'okulya mu nsi olukwe n'okusirikira amawulire ag'okulya mu nsi olukwe kugenze mu maaso mu kkooti ekubirizibwa omulamuzi Emmanuel Baguma wabula nga bo bannamawulire tebakkiriziddwa kuyingira na kintu kyonna ekikwata amaloboozi oba ebifaananyi. Bannamawulire bagenze okutuuka ku kkooti eno nga waliwo ekiwandiiko ekisaasaanyiziddwa n'okutimbibwa ku bisenge bya kkooti okubadde ebiragiro ebibakugira okuyingira n'amasimu gaabwe, essaawa ez'oku mukono, laptops, okusooka okusaba olukusa okukwata ebifaananyi n'obutamala gakuba bifaananyi mu kkooti. Kino kitabudde ab'amawulire era nga balaze obutali bumativu. Ambye nti amasimu digital watches nze essaawa eno yange si ya digital naye batugambye nti digital watches amasimu waliwo n'abatera okukwata ebintu ebyefaananyiriza nga ebya digital byonna bigaaniddwa era ndowooza mu mbeera eno tewali asobodde kuba ng'ayingira mu kkooti olunaku olwaleero mu mbeera y'abamawulire. Gy'okolera gwe mulundi ogusoose okujja for this appointment ojja kubeera nga togenda kukola. Omanyi President bwe yali yayogera n'agamba omusango guno guyina evidence era abantu bonna bagirindirire. So kati ate lwe tuzze mu musango guno n'omujulizi asooka ng'atandise nga waliwo evidence eyo, President ye gy'ayagala abantu balabe ate bano ab'oku kkooti batugamba temuyingira na bikozesebwa. Omulembe gwakyuka, abantu tebakyazungana notebook, abantu bakozesa masimu, wabeerawo updates eza buli ssaawa. Kakati wogamba nti oyitayingira na gadget z'ayina kukozesa, kitegeeza nange sobola kugenda n'entuula butuuzi nga ninga kifaananyi mu kkooti. Olwaleero tukedde okujja ku kkooti wano ku High Court, omusango gwa Dr. Kizza Besigye gubadde gukomawo leero. Naye embeera si nnungi, batuganye okuyingira n'ebikola. Okusingira ddala ku makya nga twakatuuka ali ku geeti. Okwakuliza obaddewo bungi, olina okuba nga oli ku lisiti, then wojja nga oli mupya ng'obadde totera kujja wano, obadde tosobola na kuyitawo, osooka kuba masimu biki, naye ng'obunkenke buno obutera kujja nga keesi ya Dr. Besigye yejja. Twagala bakyuseemu batuleke tukole emirimu gyaffe nga twetaaya nga tukozesa ebyo bye tulina okukozesa kubanga essimu munnamawulire tosobola Segirinya kisoboka batulekemu. Kiyinza obutasoboka. Kiyinza obutasoboka. Omanyi emisango egyo ogwo ogwa Dr. Besigye ogwa
Salongerias Lukwago sijja bulijjo bya bufuzi kati emisango gye byobufuzi mu bannamawulire kyemulina omanyi omanyi nagamba nange nakola mawulire kati bwe twali eyo mu ssomero ly'amawulire tulina bingi bye batusomesa bambi tutuuka eno nga byawukana kati nina omuntu omu twali twogera nga bali mu kwogera ku zi TV ez'enjawulo kati ne boogerako ku TV emu ne bagamba ne TV eyo yeekubira ku opposition kati omulala na mentioning endala nene eno yeekubira ku side ya government kakati nga bali muzigeragera yabaga yemwe yeekubira ku opposition endala yeekubira ku government kati oli nagamba nesibwe kirina okuba mu mawulire yali munnamawulire gwe twogera naye ne mugamba nange nagasoma ne batugamba nti tulina okuba balanced nga tukola story tulina okusimanya babitusomesa ebyo olina okujjayo amazima nga bwe gali kati ebyo byonna bwe babitusomesa munaye otuuka mu nsi nga tebikola nga real world ekiriyo abaana bagamba ennaku zino nga ku ground biralamu nze sikiriziganya nakyo anti nange sikiriziganya nakyakuŋŋamba nti munnamawulire tabeera na ludda atalina kuba nalwo ate kati munnamawulire nga akolera mu kibiina kankugereze ng'ekyenare agenda kukola ati oyo yetumuyita mutya pozi bw'aba akolera mu kibiina oyo aba alina okuba nga era byakola amawulire gakola stories ze zirina okuba nga zeekubidde eyo naye katugamba munnamawulire owa TV ng'eno owa Kingdom TV kati bw'oba okola story ye erina okuba balanced n'olaga oludda lwa gavumenti n'onoonya ne ku ludda lwa opposition nendoza bannamawulire banditugyeko akajanja emirimu ne tusigala nga tugikola nga gwonga mulimu bwe nzija wano ku TV wano ku KTV nenkola omulimu gwange nti balansinga naye ekyobuwagizi mukitulekere munoonya tugoba ku kawogo kubanga awombanga refu andi kakati ekyobuwagizi kijja kuwonoona omulimu refu talina ttiimu refu tolina kuba na ttiimu era kyova olaba mu mateeka awadiweebu nawuliranga awadiwe mbu wa maniyu refu wabaamu olumaaniyu tomuwagwa maaniyu naye ebirala asala anti kati ekizibu ekiriwo mu guno omupiira gwe mulimu ttiimu ziringa bbiri ate ze zisamba leero nezisamba enkya nezisamba naluli kati Premier League gyoyogerako yo yayina ttiimu 38 kati wano kiki ekibagaano okgenda mbiraba emisango nate nomunange kyatandikiriza mpola ku musango gw'ebisiyaga nembuuza kamera lwaki bazigoba mu musango gw'ebisiyaga temuddayo simanyi KTB temuleeta kamera bikiwe ebirimu bijjawo kakati gugo biibyo kati biyingidde oba politics oba bali bebaako ono oba bali be kati n'ogwo omusango gw'obadde oyogerako era ogw'ebisiyaga nagwo nagugoberera nga ndabamu ebyobufuzi ndabamu politics kubanga oli akutte ebintu nga bwe bibadde mu kooti n'abiteeka ku TV lwaki ate ogamba nti nno abo abasajja bazibu nnyo batukuba naye ate nga bwe byaddemu temuli kyeyayongeddemu kati kyekimu ne gumu ogwo omusango munnamawulire agenda kujja owa KTV akwate ebintu nga bwe biri abiteeke ku TV ng'Orlando wabyogedde nga bwabyogedde nti tukumye bbeiro lwa nsonga eno n'eno naawe ojje ogambe nti nno omusajja baamumye bbeiro kakati ate oli anyiige agambe obalaba abaketi bajja kulowooza nkyazizza munnamawulire munnange emmeeza y'amannamawulire abantu babuuzeeko bagambe tokyagikola wabula kati gwe oli munnabyabufuzi bakutegeere bulungi nze Segirinya John Baptist nga ndi mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform mu Lubaga South Constituency naye era nasoma amawulire lwakuba siga practicinga naye oli mu watuufu twagala nnyo ekituwonoonedde otugoba mu zikooti n'ebirala batikitooka nze era mbeesibako nti batikitooka olw'okuba tebalina we baba mu nnyungu zaamukko bababuulira amawulire amatuufu we galina otambula ate bannabyabufuzi mwe mwaleetera batikitooka okubafuula bannamawulire mbw abaddala n'olabira ddala ng'ekibiina ekikulu ddala ekigundidde kigaana bannamawulire okutambula ne politiciani waakyo ate ne soosoowaza aba TikTok mbu batambula awo
kati ogendo kakana balemeddwa okugoberera procedures entuufu ebintu bisaasana nga we babyagala nga tebiri regulated akazito bakatadde kuffe bannamawulire kati gwe oli mu kifo ekituufu wasoma amawulire oli mwogezi wa kibiina mugundi eyo omwogezi w'ekibiina alina okuba nga yasoma amawulire kyetaagisa kakati nze ndowooza emberebezi weevudde ku nsonga yeeyo gy'oyogerako nti bano ba regulators nga UCC ne government kali kutwaza mpanga ye regulating ebigenda ku mpewo ekibiina kya UCC kyabwe nti batuka extent nga ate bayina bye bakugira okugenda ku mpewo ate nga byandigenzeeyo public ebyagala for instance nga kati ene waffe mu byobufuzi nti gwe UCC egenda kuwa obukwakulizo nti bw'oba okwata campaigns kino na kino tokiteekayo twatuukako ekiseera ne bagaa nti abantu babeeditinga ne bateekayo ebifaananyi ebiri edited nange ne mbyotegereza nga olunsi olaba ekifaananyi kyekimu over and over again ku kampeyini z'omuntu omu ng'olaba ekifaananyi ajja n'atuuka wali n'ayogera n'olaba wano crowd n'otuuka wali n'omulaba ng'ayita mu layini n'ogenda okulaba buli gwage n'ogenda naye bano abantu baba bategeka kyogamba buli laaleebeera efaanagana tekyukamu kale kwegamba n'olaba nga bagenda kikuwa bagambe nti KTV tokkirizibwa kola live ogenda kujja ku feed yaffe ne bakuwa feed mwenna kwe mujja lwaki zongaano kola live kakati nze nyina TV yange nyina ebyuma ebyange sente zange zenteeka mu kola live lwaki obongana kanolanga waliwo ebikusike kati nojja nga ye TikToker ye YouTuber akwata live ye nga bweri tebamugamba nti no bino tobiteekayo kali eno public eyina byeyagala bwetambulako bweti negenda ku KTV nga UCC yagigambye kino nogezeho kiteekayo netakiteekayo kubanga etya license yayo gigijjako YouTube atalina license ye nga agenda ateekako live ye nga ateeka buli kimu kati nze bwema ntambuza ngenda okulaba YouTube kyataddeyo kyenjagala kati nga nange ngenda awo ogenda okulaba nga media aba audience ekyuse nga ba YouTube bagitwala lwansonga bo bali unregulated nga kyandibadde ekibi kubanga gamazima amatuufu ebigenda ku mpewo byandibadde regulated nti kati kyova olaba waliwo chaos eyo okugira olunaku olwaleero engeri gy'oli nti obeera mu ofisi ya meya ate era nga division naddala Lubaga ogibaddeko ebbanga kitegeeza ate oli musajja munnamawulire ebintu ebiraba bitambula twagadde tukubemu torch ku ngeri gye tutusaamu ebuweereza wansi awo nga twongera okutunuulira minisita Balaam ne banne engeri gye bakuttemu ebintu yagambye wano mu Buganda wano mu Central asinga kwagala nnyo Mpigi Gomba na Kasanda kyasinze okukozesa obubi esente y'omuwi w'omusolo n'ebirala naye nga tetunatuuka eyo tusooke tumanye kiki Segirinnya ebbanga olimaze eddene nnyo mu local government wa obuzibu bwe bubadde buva abantu bano okutuba nga batutte ebbanga ddene amasomero osanga omuntu abaana balina 7 bawandiika abaana 2,000 n'osanga nga essomero gye liri baliyita Hazi Primary School liyina n'abasomesa naate nga in reality terikola ki teririyo liri Mitooma liri Kasanda waliyo district erina RDC chairperson wa district waliyo Diso waliyo Giso naye eri essomero gye liri era balisasula tetugendako mu health sector amalwaliro health center 3 galina abasawo 778 naye nga waliyo ki naye bali ku payroll era nga basasula ki ekitutte ebbanga okubanga obubbi bwe butyo bubadde tebulabikanga okutuuka wano ku Kisanja no Sleep nze ndowooza nti ekizibu ekyo tebajja kutulima nti bakinogedde eddagala kikyaliwo era ekizibu omanyi ekizibu ekyo kikyaliwo nga osinziira ku minisita eyagambye nina obweraliikirivu gyenva okusaggula ate bazzeeyo bafunye beyiro tebagenze na makomera kyembadde mbasuubira kyekikuleetedde obweraliikirivu eyo eba chain ebeera syndicate crime taba muntu omu nti yakikola
kati okusanga essomero ddamba nga bw'oyogedde waliwo RDC waliwo DEO waliwo ni bonna we bali n'osanga nga waliwo ba ghost workers tasobola kubanga HM yakirimu yekka eba syndicate ojja kwesanga nga kawa kirimu ojja kwesanga nga DEA kirimu ojja kwesanga nga waliwo abakulembeze ab'enjawulo awo abakirimu kakati gwe bojja n'onyigoli bagenda kuleka naye bonna avaawo booti n'obakuba amabega nga baddayo bakizaayo nga bwe kibadde kati minisita Balamu talina busobozi busobola kulwanisa ekyo olaba ne pulezidenti w'eggwanga lino yennyini kyamulema ekyaba ghost workers ekyenguzi n'obubbi kubanga kyebaliko kati obudde bwe kyamulema kyagaana kubanga nti ne bwagezaako atya nagamba nti nno gavumenti y'abaana abasajja etudde ku nguzi era buli bwogezaako okulwanyisa enguzi kaawo luli abadde afuzi ng'ogenda kwera abakozi bonna kaawo abadde ku bukadde 2.3 oba 3 oba awo bwe bwatyo kati ali ku 9 mwenda nga togyeko misolo newe bajjako omusolo era tayinza kufuna zezimu nga zino asibira ne wasibira mu 7 it's a 200% increment n'abeera eyo kakati ne banne ne district chairperson zibabongeza ate kutandika mu July n'abalala bonna bagenza babongeza abala DC kati bali milioni 8 abalala 5 assistant 3 kinayambako nti batandise okukola measures wakiri tugambe nti abasajja ano bambi babadde bazaala nnyo nga milioni 2 tezimumala alabika yeetaaga nga 9-8 tolowooza tekiyambekaawo kale okujjamu ba ghost workers tekijja kuyambako yadde obubbi bw'abantu tebuli mbuno tebalina ssente mbuba bafuna emisaala mitono buli misaayi buli mu DNA naturally babbi wanga njagala nkubuulire nti singa teyabadde kaawo twandimulabye nga yewa peva bulungi nnyo wandimulabye nga akuba peva singa abadde sikaawo yafuna omukisa ne bamuteeka n'afuna access ku ssente ya gavumenti ne bw'omwongeza n'omuwa miliyoni 5 njagala nkubuulira abantu abasinga ofuna emisaala eminene be basinga obubbi kankuwa ekyokulabirako bano abasajja ababadde bakola mu ofiisi ya speaker bafuna miliyoni eziri mu 25 bwezityo 10 it's quite a good money naye okimanyi nti nno ate be bakulita n'obuwumbi speaker abadde afuna mmeka nyingi naye okimanyi nti ate bamusongamu nti nate zabbye ze nnyingi wetegereza abakozi ba gavumenti abo be batwala mu anti-corruption court abeera afuna emiliyoni 5 n'okudda waggulu naye ate ogenda omulaba nga ate era ye yabbye akawumbi so kakati bano abasajja abali mu gavumenti ya mukulu Museveni DNA yaabwe ya bubbi kati nze ndowooza ekirina okukolebwa bwe baba bakukisaanyaawo ekyo kubeera n'oleeta abapya abatalina DNA y'abali n'obeera bonna if they can naye baba balowooza bagenda bakwata babasibe ogenda mukwata omusibe omutwale ku poliisi nga poliisi osi watudde naye mabega yateekawo ekigambo mu colours eziri bold nti corruption free zone wano tewakkirizibwawo nguzi akugambe nti bondi oyinamu akakadde nze nkute nga n'ekigambo kiri mabegawo kati lyeryo eggwanga lyenkugamba lyetulimu nti bano abasajja okuggyako ng'ogenda kuwera sisitimu yonna obajjewo kubanga n'abakulira mukulu Museveni yabavaako akimanyi tasobola kirwanisa ekyo kubanga buli wagezaako n'akwatako n'agenda okuwulira agenda okuwulira bitwaliddemu abafamire agenda okuwulira mikwano gye bonna bibatwaliddemu n'agamba owa kambe esonyiwe nze nkubuulira mu mutima gwe mwami Museveni akimanyi nti bano abasajja yabatta okubaanika kale wadde banaasigala babikola naye ne tumanya nti John Muyimbwa abadde kaawo w'Emityana era yasigadde nga kaawo ne tutandika omutunuulira ng'omuli w'enguzi era nga tumulaba ng'omuli w'enguzi tekiyambeko tekibalya nti kati already tubategedde nga we banaavaawo abaami waliwo abaami waggulu awo emutundwe twali tubaagala nnyo ng'era tubatendereza nnyo naye munange ne balabikira mu mawulire nga be bamu kubatema bokisi z'emmotoka z'abantu n'ebirala ekitiibwa kyabaggwako tekyali abakubira wadde kajjambu era batambula butambuzi we balaba agabbi agayenjeera ku kati kankubuulire bannayuganda mu wiiki emu
baba beerabidde ebibaddewo nga bali ku birala. Bayambyeko nnyo enguzi obutavaawo ng'abannansi. Amunansi olw'okuba nti ebintu babivaako mangu. Ne ba whistleblowers babikola bulijjo ne beekubira enduulu. Naye obuzibu buli mu bitongole ebinoonyereza IGIG. Kati IGIG kati ndaba Balamu akola mulimu gwa IGIG. Akola mulimu gwe nga minisita. Ndaba akola era Madamu Nambozi yagambye Balamu mugezi nnyo. Tubadde tugenda mukwata atubuulire engeri gy'akolamu emirimu egyo gy'akwata n'atuleetera etteeka mu constitution mweriri nga ligamba nti buli munnayuganda avunaanyizibwa ku ky'okukwata omuntu yenna naddala nga mulyako omubbi oba nankanyi era ye munnayuganda era akikola nga munnayuganda. Ekyo kituufu naye kyeŋŋamba nga bw'ali omukozi wa gavumenti yandisoose ng'ate era minisita nasooka n'agamba ku IGIG nti waliwo ababbi abakulu eno nga tonnagenda kwabo ababbi eza PDM ezo miliyoni emu bbiri z'oliko waliyo abakuliita n'obuwumbi obuwumbi bwa ssente gye bali eno waggulu era n'olumu baali bagenda bakwatako awo IGIG ebiseera ebyo yali ono Betty Kamya Mwami Museveni n'agamba abantu abo sooka obaleke ojja banyiiza ssente bazitwala ebweru w'eggwanga ate kati babadde bazisiga wano nga bayinvestinga wano kati ojja banyiiza bazitwala ebweru lwakwogera kuzisiga baziteeka wano nankani naye nga ye nange era nali nsobola okukyogera kubanga tobakwatako baleke mbanyigire muno kati kyayabulamu just kubanyigira muno era kyemmanya ali mu kikola kubanga bwe badduka eri ate gavumenti ekozesa ssente nnyingi nnyo okubanonayo ebakomyewo wano nga badduse kati oba wuddiisa kano kamukadde akwasiza ku mmere ye ne balowooza oba nabivaako n'obawa n'emirimu ne bakungira n'obululu ne bakola buli kimu ati wamala okukunga bw'ati n'olyoka ogambe ye emmotoka gireeti n'eyo ennyumba gireeti ne singa baabakangaluli ayi tebandikunze bululu ate n'ebintu bandidduse nabyo. Naye nze ndowooza gavumenti kyerina okukola ku restructuring system yonna ng'etandikira mu bakozi naddala abo ebifo ebinene because ebifo ebinene be balina access ku ssente z'omusolo bagamba mbu experience bw'ona obajjawo wonna ate ojja kuleeta abali unexperienced nabo bayiga buyizi kyogga abo tebayiga buyizi nabo bayiga buyizi. Tulinayo abali ku waiting list nga basobola okufiiringa ebifo byonna eby'abaana abakwatiddwa mu nguzi. Waliwo abantu ne tutabeera understaffed abakozi abaana abasomye bangi leero ate ne basomera ebintu eby'enjawulo naye abo abantu be basibye mu bifo ebyo balemesezza ideas okuyingira gavumenti oba oliawo singa ebintu byakyuka dda naye abantu abo be balemesa abantu basoma ebyenfuna bamanyi osobola omuteekawo n'olaba ng'akyusizza system eggwanga ne litambula naye kati gwe buli woddira n'olekawo omuntu n'omulekawo abeera takyalina ne Balamu yagambye asanze abakozi ku district nga bakamalako emyaka 25 osanga omuntu sekuritale ng'alina emyaka 6 kati sekuritale obeera otya ow'emyaka 6 mu gavumenti usanga mu KCC sekuritale emyaka katukomewo egyo emirimu gy'abaana ba myaka 25 3 abakafulu tugenda kubeera nga tukomawo olw'okuba nti twayigira ku typewriter byakyukamu kati bwe mwagala otugoba mutuggyemu olw'okuba nga twayitira ku zino ogizikurru katukomewo tovaawo tukyayongera okutunulira butya gavumenti bw'erina okukola okulaba nga etuusa ku muntu wa wansi obwetaavu bwonna bwe yeetaaga okulaba nga atambuza obulamu bwe. Mu kitundu kyaffe kino ekisemberayo ddala ekya puroguramu ya Springboard tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Ndi Hazi Kitunzi ndi ne Segirinya John Baptist mwogezi wa National Unity Platform mu Lubaga South ate era ng'akolera ddala wali ku Lubaga Division mu ofisi eya Meya Mperaze. Twongera kutunuulira butya omuntu wa wansi aludde ebbanga eddene nnyo ng'akaaba kubanga njagala kutegeeza nti gavumenti ng'esasula abasomesa omusimbi omungi bwe gutyo balemereddwa okukola omulimu ogwegasa mu masomero aga primary gasobola okubeera nga gatuwa ebyenjigiriza eby'omuggundu n'osanga aba private abakozesa aba senior ey'omukaaga nate nga balina omulimu gwe bakozeewo ogw'enjawulo ku baana baffe
n'enkubiriza abazadde okuvaayo okubanja result ku masomero ga primary ago gonna n'aga secondary naddala nga gali mu nteekateeka ya gavumenti nga gatwala omusimbi gwaffe omungi weegutyo so nga ate n'abasomesa babongeza bonna arts ne sciences kakati mu December ne mu zino ettaamu endala simanyi we muyinza tulimba nti abaana baffe tebenkana nkana nabo abalina okubeerawe batyo naye ng'ebyo byonna biva ku basomesa ab'ekibogwe abateekebwa mu masomero gano nga bayise mu bukiiko obugaba emirimu mu disitulikiti nga tebatunkanganye na mutindo gw'amasomero ge balina kugendamu oba gwa curriculum gye balina okusomesa ey'abaana nga bo mu butuufu tebagitegeererako ddala wadde n'akatono. Njala kutegeeza nti bingi ebitatambula bulungi bw'otuuka mu ddwaliro kangeze ng'emala kya Honorable Minister Balamu gye yabadde ng'abasawo abalina okubeera omusanvu waliyo omu naye ng'ate payroll eraga nti musanvu gwe gusasulwa then awo kibeera ekintu tekitambula bulungi n'akatono. Twebuuza muyina kukola mutya inductions zino Segirinya zinayambako zempulira bagamba nti kati bali mu kusomesa basomesa abagenda okusomesa abo aba local government omuli ba chairpersons ba councillors n'abalala tugambe nti obutasomesebwa ne bano ba councillor kye kibagaana okuba enduulu kubanga councillor tuba twakulonda well and good kawo mubbi olukiiko olugaba emirimu lubbi bonna bali tawunikira akola bitajja gwe munnabyabufuzi akeera okuŋŋamba bulijjo nti omulimu gwange si kubaziikirako nakukola bino omulimu gwange kulondoola mulondoola ki? Nze ndowooza kituufu ekya induction kyetaagisa ndowooza ne bano ab'ewaffe Lubaga bagenda nkya oba leero ndowooza bagenda oba oli awo kyandiyambyeko tetwonoonerayo ssente zaffe balina bye bayigayo kyandiyambyeko singa baba babasomesezza ebituufu ebirina okukola lwakusinziira ku sisitimu nga bwetambula ya gavumenti olunsi weesanga nga kansala tamanyi na bitambula kaakati nyanku ekyokulabirako kati bakansala abafaawe Lubaga balayira mu Gwokune eyo mu Gwokusatu gye balayirire mu Gwokutaano tetuli mu Gwamunaana tebatuzangayo kansonage nemu okuva lwe balayira paka nakati ndowooza ojja kwesanga batuuzizaayo kanso ng'emu kagenderere baleme kulondoola amaanyi baagawa nnyo technical wing bwe baali bakola KCCA Act baagawa nnyo technical wing nti oludda olw'ekikugu lwe lukola emirimu gyonna nti gwe kansala ne bw'omala ebbanga nga tokiise tebalina kye bakwetaaza naye kiŋŋaana kulondoola kumanya amasomero lino ne lino gye liri mu bbombola ki nga tamanyi essomero lya gavumenti lifuna ssente mmeka lirina kukola ki liba n'abakozi bameka tamanyi ebyo babikweka olunsi kigenderere babimukweka n'atabimanya bwe mbisaba olw'empaka kaawo bajja bikumma obutanti wate waffe tuba na town clerk mu setting ya Kampala ba town clerk b'amagombolo ajja bikumma olunsi ne bwaba bikuwadde wesanga nga kugamba engeri baba no political wing eno naddala ba kansala mpozi nga meya asobola okukolako ku kyenjawulo kubanga yeddoboozi lyeddene naye kansala babanyoma ate bamanyi tebaasoma babanyoma kwaze nalikaawo nga waliwo RDC omu ayogerera mu bakansala n'agaaga kati kansala omuwane document ya page 15 tasobola gisoma bali boogera ku bino by'emisolo gya property rates egy'amayumba naga tasobola na kuinterpreting a document which is sometimes right kansala omu bamulonda nga wa P7 ne bamuleeta awo kubanga jjukira ekifo ekyo tekiriiko buyigirize kati kansala oyo jjukira balina osooka ne bamuwa etteeka lya KCC gye bayita KCCA Act byonna by'anaakola go bagamuwa ne bamuwa KCC Act ne bamuwa Local Government Act ne bamuwa Rules of Procedure ne babimuwa kakati byonna byalina okukola birina cooperatingira mu KCCA Act gye bamuwadde of which tasobola gisoma tasobola ginterpretinga KCCA Act teriimu buvunaanyizibwa mwebiri byonna nti kyekyo kyegamba mwebiri ne oversight mweri mu KCCA Act ne bamugamba ojja kulondoola ng'emirimu gya gavumenti ojja kuba ng'enkiiko ku byalo bakuwa ebirowoozo naawe obitwale mu kanso byonna mwebiri nekyenkulaga nti olunsi weesanga bakansala baffe be balonda abamu tebaasoma tamanyi
kuinterpretinga kitabo kye bamuwadde kye KCCA Act omuli roles zagenda okukola n'ekirala nti okulondoola ekisookera ddala buli document yonna eri awo ya luzungu alina okubisoma n'amanya nti wano basindika ssente bweziti quarterly kitegeeza buli kwota basindika bweziti ekyo nno kitabo kyenkana bwekiti ekya police kyenkana bwekiti alina okukisoma n'alaba buli kimu ekirimu sisuubira nti nno kansala alina obudde n'obusobozi obukola ekintu ekyo atalina gwakola mulala guli awo nnyo teyasoma teyasoma nkugambye osindiseyo wa P7 kwate wateekako buyigirize ku kifo kye abatulaba essimu kweziri okwo era mbadde nkusaba nti bw'oba olina kyoyisaawo naddala ku nkola ey'okulabisa abalyake n'abali b'enguzi engeri Mr. Balaam gy'akikolamu gwali eyo omuwadde maanyi ki era olowooza kiki ekirina okukolebwa okulaba nga local governments nazo zituusa obuweereza ku muntu wa wansi asobole okubeera nga afuna ku buweerero kubanga abantu ssente zaabwe zigenda nnyo. Mr. Segirinya kakati twagala tutunule kiki ekyandikoleddwa finally kukyusa mu byanjigiriza kubanga akantu ako bazze nga bakoogera nti okusinziira ku bantu abagenda ku district tebayinza kucekinga bantu bali olowooza sikeekadde ensonga yo kansala atasomye erowoozebweko mu kisanja kino ekya palamenti ya 12 bagenda okutuuka mu ennongosereze zimwe zirina okukolemwa mu kulonda waakiri mubeeremu eyegamba ebitabo bisembereko kubanga maybe abakoledde balowooza nti omwana owa P7 aba ayiza oluzungu olumala okubeera nga ataputa kyanze ndowooza era ekyo ekirowoozo nakibagamba dda ne bagamba naye bifo bino ebyalo ku gavumenti bino obwa kansala at least muteekewo minimum standard eya senior 4 kubanga omuntu ono gye mumusindise mu kanso buli kimu kya luzungu documents ze baleeta za luzungu okuteesa kwa luzungu ye ne mugambye nti ajja kujja nga temupimye buyigirize bwe ate bw'atuuka eno ne mumusaba obuweereza ng'obuweereza mpozi ogenda mugamba kuleetera tractor kukalakatira luguudo bayiwemu amazzi kuba tasobola ateera kutalina busobozi bukola luguudo si bubwe bwa inginiya ono yakola degree mu engineering ye omanyi gavumenti eno nina gwe nayogera naye agambwe munakola eyammwe munaabikola eno yaffe ye akola bw'ati ye akuwa kansala agenda okukiikirira wano ekyalo kyo nga talina buyigirize ye n'aleeta inginiya owa division owa KCC nga wa degree mu engineering n'akuleetera town clerk nga yasoma nga naye alina degree oba masters n'akuleetera akulira ebya finance nga naye yasoma n'akuleetera abalala bonna batekiniko nga bo balina minimum academic qualifications ne bakugamba degree ne senior 6 oba toyina totawana ku applyinga mulimu awo kakati naye mwe abakulembeze gwe jangu gwe kasaba kulonda eri wansi kakati gwe wa P7 ogenda kucheckinga otyo wa masters omubuuze mbu kino kiri kitya ng'ocheckinga wa masters oba tosobola era kati eyo oversight gye bateekawo buteesi ono wa P7 talina oversight gyagenda tasobola kutaputa bills of quantity tasobola n'ekigambo bills tamanyi kyekitegeeza wano physical planning bakugambye nti no yekulira okuteekerateekera ekibuga tamanyi na pulaani kye bayita architecture kyeki structural drawings kyeki tabimanyi so kakati agenda alondoola eki political wing tugitwale nti yesinza okubbisa gavumenti eza wansi wansi ku local government baginafuya olaba ne ku level y'omutendera gwa parliament nti wesanga nga MP bayisa budget ne bayisizaamu ekintu nga takimanyi nti bakiyisizza ogirabako eyo sikando yajja n'ebintu ebyo byayita mu budget naye era tetwalira olinga yeekwasa agamba budget yayita ng'ate kituufu buli kintu ekiyita sente zonna eziyita either ebeera supplementary oba mweri budget eyawamu kitegeeza tewali sente zisobola kuyita nga teziyise mu budget tekisoboka okujjako nga bazigabye bugabi ne bagamba nti bagabye grant naye ekintu kyonna ekiyita mu parliament ne bagamba sente tuziyisizza
at least ziba ziyise mu supplementary oba mweno budget eyawamu. Naye osanga omubaka wa parliament nga tayina busobozi butunula mu budget eyo kulaba ki ekiyise. Kakati gwe ng'okyanenya bakansala basajja battu ne bakazi battu bano be batateekako na regulations za bitabo waliyo eri abasajja balina n'ezi degree abasajja nga bayivu naye nga naye yennyini tasobola kutaputa budget eyo. So nze ndowooza nti bwe baba bakuba nti nno oluusi ne gavumenti nga yo tekyagala baba tebaagala nnyo bayivu abo nti babateeke ku nninga kyovola babalwanyisa nnyo okuvaamu baba balwanyisa nnyo okuvaamu bakuteekako olutalo olunene nnyo bwobanga gw'olingizalingiza ebyo ebintu byabwe bayisaayisaawo. So naye nga ndowooza bwe tuba twagaliza eggwanga lyaffe okugenda mu maaso n'okulaakulana. Nina omusajja omu munnamawulire yagamba ndowooza ne bwe mwogerako oyo bamwita Saamukazi bwe yali awa analysis n'agamba twandifunyeyo ku bakulembeze nga beewulira ng'agamba bwe mutanonda mmwe mufiirwa nga nammwe muyaayaana omulonda temufiirwa omuntu ng'oyo. Kampala yali yeetaaga Luzzi kati Luzzi simanyi nnyo bye yasoma tekitegeeza kwewulira kuli okwa Luzzi ate ntegeeza okwewulira nti yeewulira mumanyi era nga ddala kituufu mumanyi. Kakati nga nammwe mugamba twandironze omusajja ng'oyo kubanga abajja tugasa nga mmwe muyaayaana omulonda naye wano e Kampala osanga omusajja baganye n'omulonda nabba obululu n'abeesibako bwesibi. Ate oli bw'avaayo ng'omu ku baali beesimbyewo n'agamba naye n'abannonda tebaliimu nsa nandibadde ennonderwa abantu abannonda bandibadde omuntu okulonda kwanditandikiddeko waggulu wakiringa kubasomye K6 be baba balonda awo tuyinza okufuna palamenti entuufu. Omukulu n'agamba nti bw'omanyi mu political science bagamba nti bw'oba oyagala okulaba quality y'abalonzi ogirabira ku mukulembeze gwe baba balonze. Kati ebiseera ebisinga lwakuba wano mu Uganda babba obululu ojja kujajinga quality y'omukulembeze nga mbi ogambe n'abalonzi be quality embi kumbe ono yabba n'ayitawo nga quality y'abalonzi nnungi naye ng'oli yababba mwalimu abasinga bwe bali basobola okulonda ono nabba n'ayitawo. Naye ng'ebiseera ebisinga abalonzi nabo oluusi bakolamu ensobi oluusi tubanenya era kyova olaba balonda omuntu omwaka guba tegunnawera nga bamutandiseeko dda mu musojja era abanno gwe twalonda ne batandika at least singa nno oli eyaliko mbawulirewo mu Lubaga South mbawulira mu Lubaga South mbawulira mu Kira dozowulira kugamba abalonzi bakusobera bajja ne bamala okulonda bulungi ne balonda omuntu waabwe ne bamala ne bagamba kale twafiirwa singa twalonda akadde banaye katugenzeeko tetuyinza kusukkako wano kubanga tugenda marafa abazaani Pashuas Prayer Mountain kozi mwami Segirinya kakozeseyo sekendi 3 ate abasiibule abalungi abadde batulaba bakedde tulaba olunaku lwaleero agala okubebaza yala n'okwebaza management ya Kingdom TV ne Kingdom Media okutwaliza wamu n'omulabirizi David Kiganda kubanga yateerawo platform eno kwe tubanga tusharingira ebirowoozo byaffe eri abantu tujja kuba na musango twabagamba ekyokukola kati bo kiri eri gye bali okukikola oba butakikola. Nsigale nze Segirinya John Baptist omwogezi wa NUP Lubaga South Constituency. Kale bane tujja kusukako wano katugende duterevu ewa Musumba Kiyaga ate abatuuseeko ebifa ku lusozi lw'abanoonya Mukama tukwatagana olunaku olw'enkya weeraba.